obanga bifaanana nakijanga gye okukirako omukazi anaabira ku luzzi ow'embuga Ssaalongo nsaba okkirize n'obwetowaze ate enjogeza yiino gitadde mu ndeku yannaggula sajja kubanga engote tejja ku bugo tuyanza nnyo tuyanzeege bakulu bange ab'embogo baganda bange ne bannyinaze nze nandinywedde naye eddiini tempaliriza era tenkaka kukikola eddiini kyenkakasa buli muntu alina eddiini ye otwogeredde abasiraamu n'otwogerera abalokole ate nga nze ndi mulokole omwoyo ne guntuma nyweko naye ng'ate omwoyo gw'eddiini gungamba tokikola era okyogedde n'ogamba nti oba otagala kikolera mu lwatu kikolere mu nteekateeka y'ekyama nandikikoledde mu kyama naye bajja kugamba nti neekoza anaagunywagunywe lumu ng'ensi eraba ye lwaki batwogerera nti aboogezi banywa ebintu ku mikolo atunywe baboogera boogere nkyali mulogozi nebukulu ate kankuwulire kyenkakasizza mutulimbira bwereere omwenge gukyali muto tegunnakwata mulokole nakano kawulire negwe wangi mubulokole ngambadde enfiirwa ye mukulu omwenge gukyawomange dda mukulu guwooma kanzire munywe kale taata wange jajja yagamba nti olabanga omukulu ng'awalula eggaali ogimugjawo ku kasozi n'omuwalulirako kateko gwe ofunamu obuzibu wamma tegedde kituufu ye mukulu waliwo be nawulira boogera ku telefayina ne ku rediyo kyabasa ne simba ye mukulu nti omwenge tegukkirizibwa ate naweza myaka 18 ye mukulu nenkabatema nga tebalina sente kituufu nange lwabumpi naye ne mukulu tombayambe 18 kati kyogamba nakona kale taata kino kyokoza ate Bikira Maria akwongera omukisa otyo enkata eno girese mu maaso go si mpisa ya Buganda kuyuzaamu nkata ku buko nekkiriza taata ngikwase onoogiwasenga n'atuuza omwana ow'obuwala bannange tumukubire engalo ez'amaanyi enno nenonozezza bulungi era nekigguka obuwangwa ne buwanga ensonga ekiggwalu gye kimaze okutuuka ate n'enjogeza n'etuuka ate mmanja kaki